رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. أبي موسى عبد الله بن قيس، أبي موسى صحابة أيتوا عبد الله بن قيس صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم musajja mu Yamani yava Yamani kujja Madina kweseneza yirimu tombulire ye yali mukulembeze amiri si muduumizi w'amagye ye amiri yakola nga obwamiri mubifo ebimu naye atugamba nti nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam Allah yakkiriza zaabu n'eriiri ku bakyala ba ummeeno yakkiriza zaabu n'engoye za liiri ku bakyala li inaathi ummati al untha kyekikyala mu ummeeno n'aziyiza ate ku baami bo tebakkirizwa kukozesa zaabu ne feeza n'eriiri naye byamujjana lwaki abakyala babakkiriza ebintu ebyo zaabu feeza liiri beauty eriko obuzibu balina okunoonya beauty erabikire bulungi bakyala baami baabwe ate ngaebintu ebyo bijje mangu beauty ebintu ebyo bijje mangu beauty omukyala bwabanga talabika bulungi nnyo kireetera omwami we okuba nti asaasanya ssente nnyingi. Omukyala bwe talabika bulungi engoye tezina omujjayo niye ate omulungi ne bugula ezaffe ez'obwinono 5 5 10 nakiri tenda buzibu zassaako zonna asigala wayi atalabise bulungi yeyeetaaga okusaasaanyisa ssente mu kwambala asobole okuvaavaayo tugenderaawo mpolampola wakiri omulungi newa tekuli zaabu tekuliko bikomo ebyomuwendo talina buzibu lwakuba obulungi butandikira mu ddiini naye buno obw'amaaso buno bukaabiza ensi bwe buwolomya buli kika kya musajja. Baana bange abasajja bawolomera mu mamotoka ago ffe ge twegomba emooka miliyoni 4 ayituddemu ali mu kuyiika maziga etuli mu katakisi kaffe tuli basanyufu kiki omukazi anziita malawo anga tamukuteeko tamukwata kodde n'oluyi si luyi si kukola ki nimwe banange mumanyi kyebaita omukazi Allahu akbar si kitonde kyangu n'olunaku abasajja gannaggagga babira mu maziga bayiwangalira mu bulamu bw'amakomera omulaba nga zaawo n'omwegomba naye ng'ali mu kkomera kati ojja kuba nankani simanyi sireebu akako simanyi sireebu babayisamu n'empi ku lwaki buli action yonna gy'asobola okukola emulabisa mu mawulire kwe kumukuumira awo nga bajolege oyo n'amujooga nga bw'ayagala bw'agezaako okwenyeenya alabika social media atakyagala ne bajooga oyo ne badda ne mukati naye bannyavu tubalabula ebintu ebyo mujja bisasulira ku duniya n'akhira bw'otabisasule baana bo boletera ebizibu bajja bisasula bajja kuzaala omwana omulenzi enkya naye amufune bamukole okulanga kitaawe ajja bikunyumiza otye buti kumugaa nti byennyini ebyo nakolanga kitaawe. Basajja battu abo bwe mulaba ffe tulaba nga abali obulungiko ensi bamanyi ensi bavunnamira be basinga okujoobya abakyala kubanga talina we yekyusiza agenda nafuna ebintu 3 ebyomutawaana 1 amawulire 2 egyandibadde nga mikwano gye aginyumizeeko gimuwe ku magezi gimugeya bugeya kati n'asirika kubanga kino kikusukkako onyumizako kuki
ku munno osanga ndakwa ku mugezi basanyuka busanyusi nga bwatalina mirembe alabe bakugeya tebugeya omulabirawo naye kiri eka muliro akakazi kikamukola kajja mutusobolole adde ayita olugezigezi jjukira mubamu n'obumulumulu obwa ssente ekyo kyakubiri owulira agatya social media gitya gyeyandibadde addukira alitalina mu mikwano. Ekyokusatu abazadde baba bakyaliwo talina bagambako ogenda mulwaza sukaali gwatanalwala toddanga ino olugamba omuzadde okukolagana makaago mulitira pressure naddala maama kati omwana wange agenda kukola atya mukazi nga amujooza ennyo asula atunula bwabimugambye olusi stress ekendera newebaka eyiye etekende kati kasukaali akabaddemu akatono nekakolaki nekalinnya nekeyongera pressure ebintu bisatu byafuna ekivaamu kyobula baga nti bamusanze mu ofiisi nga kutuse akowa okwetikka talina wafulumiza abantu bali mu bikomero ebyo byetwegomba gwe byoyitawo nogaa Allah nampanga kino Allah nampanga kino nga bali makomera bafanagana bali ekitalya nga talinyangayo kitalinyangako ku kitali etuliba walimu mukazijjaawo enene bweti omupiira gwokka ne bagamba okugula tosobola kugugula mala kutunda kibanja naye nga gituddemu osanga sikyalinnya eriko amaziga. Tubadde tumanyi nti ate abo abakyala be baagala be basinga okuwa respect. Babaagala kubanga babafuga. Simanyi direkita wa Nankani, direkita w'ekitongole gundi abo bafugibwa abakyala. Audit. Tolinawo wekyusiza nkuwanika ku social media. Ate kati jjukira umma yaffe ey'omulembe guno yeezira kiki munnaffe ng'afunye obuzibu nga tukyakyanja. Gundi wammwe Nankani omukazi teyamuwanise yamuyiye yenna tonnamulaba tindako katono wano kulage. Eyo umma gye tulina as-salafu salihin bayambangako ku munnaabwe ng'agudde mu buzibu ffe ab'omulembe guno tukyakyanca bukyakyanca nga munnaffe Allah amugezeseza nakwongera kukasaasaanya. Kasaasaanya yongerayo akantu ako abantu bakalabe yongerayo akantu ako message etuuke yongerayo bakiwanika nako wansi wa as-salafu salihin munnaabwe yafunanga ekyo nga balumira wamu naye n'omusabirako. Etukola ki? Tujakanya kuki? Director wa company gundi abo bataabo amukuba oluyi luno amuzako no relevance. Kubanga bifuna ku social media ba director nga bakuyita aga tukyasaanira kuba director wa company bakubo tukisoboka tuyinza kukiza director ng'olina bino mawulire kisoboka kati bagumire eyo basajja batu olite naye bannyabo mutuyambeko olite ekyokuba nti omusajja Allah nawe yamuteeka ate kikokozesa nga advantage kumujoogerako kyennyini ekyo onaagaye nti mbadde abakazi be baagala babaagalako kimu ajja mumukwata bwati nga amukola byayagala kuba talina kyagenda mumukola. Akati gwe kinalabika kitya bakugenda nti seeka gundi ono atusomesa tye yakubye omukyalo oluyi togenda kwewuunya ate seeka yatusomesa ate akuba atya omukyalo anti amujonga agumiikirize bamujooge ekyogumiikiriza omujooga kimunyiga ate bw'anaakuba oluyi nakyo kigenda labika bubi era amukuba lumu ga nti okuva linajja wano omusajja yankuba naye nga nkubye oluyi luki tumaze emyaka ena nkuba olukuba oyo gwolaba naye nga gwadde kati byonna kyokola kiba kimuguma. Akadde katuweddeko mbadde njala tumaleyo hadiisi ezo naye ziganye zikyalimu ebyokuyiga bingi. Darusu ya Sande ejja
tubeere ku online tuwulirize eri bwetimu inshallah. Wensinzira ku ebyo abakyala bye bakola abantu mu omuzindaalo wensinzira ku ebyo abakyala bye bakola abaami n'ensalawo buli kizibu kyensanze mu mukyala nkinyumizeeko maama wange kubanga nyinza okuba nsasula amabanja ge mu kubyo pressure. Ekibuzo kitegerekese. Oyinza okuba ng'olina omukyala nga kubonyaabonya ng'oli kusasula amabanja maama wo ge yakola. Olite kati bwensalawo ng'enna ebimunyumizeeko asasulire ddala nkimanye lumu nti ngenda kugumiikiriza amabanja ga maama wange. Obuzibu ekisooka tagenda kugamba nti kiki nti muka mwana wankola bwati ne bwati nti byenyinyi bye nakola kitawo tasa kikugamba. Ye agenda kugamba nti abaana b'omulembe guno nga muli babi kale ffe twafumbiranga ebitebyabangawo. Tagenda kikugamba era naye agenda kuzibikira naye ng'omutima gukimanyi. Ekyokubiri obusembu tukwiza okigumira tomugamba guma gumiikiriza naye nze guno omulembe nsaasira omwana anoonya omukyala w'okuwasa ogenda kumugjawo naye ng'ate gyebali naye sporting problem eri ku sporting oluusi no sporting enamba nga nfu naye nga gyebali abakyalimu ensa abaakuzibwa abaatuuzibwa be baatendeka gyebali naye omusipotingayo ate ebiseera ebisinga abalimu ebyo nga yakuzibwa yatendekebwa bw'omutulunako bw'oti toyola mutwala bwe buzibu tulina bw'omutandikira so ng'oyo bafumba ne sefuliya ne mugula empya nga zonna zibotodde. Bano ate amaaso bwe gatuukirako amangu okukuyamba ennyo myezi 5 aba aluddewo nnyo akyaliwo. Ebiseera ebisinga omukyala ogumukubako bwoti eriiso ng'olaba omutima gumufa myezi 2-3 ne bafumba abo kubanga simanyi disco night bagita disco night club overnight club kudigida kibuga kimalako weekend yonna pate ku pate graduation party birthday party simanyi nankani party buli week ate bagula good dress ogenda kuzipate ku pate omukyala yena pate ku pate taba mukyala ebibeera eyo bikyafu. Oliti abo amaaso gaffe ge gatuukirako amangu si bafumbi. Abakyala ebiseera ebisinga abafumba eyo gw'osanga awo n'omutunira n'omuyitako n'oddamu n'omusanga n'omuyitako emirundi nga 8 ogw'ekkubi n'ogati aleka omukyala mulungi aleka mukyala mulungi kumufumba be batera okufumba ng'omulabidde ku mundi gwa 10 naye first sight eyo ab'emirimu gyabwe ekisinga giri eri tasobola yekolera mwami omu kugira mwakatoyo yamuvaako nfuna onamuvaako oyo gw'osoose okulaba n'olaba nga tomuli nako nga ne wakwasalamu ogiddamu totunudde agende oluvannyuma n'ogyopeekinga interest oyo mpitanga nja kuwa kureti 10 eza soda nja kuwa kureti 10 eza soda n'emmotoka eneevuga abagole ate erina fulutanka inshallah kasita omulabira ku bwa 10 n'opeekinga interest first sight mugiveeko erimba tekwenda kuwa kituufu ekutomeza first sight in most cases abali maziga yali first sight agati bulijjo ono gwe noonyono haluwa tusomayo ebibuuzo bibiri tuggalewo inshallah taala. Naam,
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono yabadde abuuza okusinziira ku byobadde osomesa Imaam. Agamba nti kakati bwe kiba nti etteeka lya Qur'an abamanyi basobola okuliyimirizaamu, kati kiri kitya ku nsonga ya looni naddala mu nsi ezirimu enkola ya mortgage? Etteeka lya Qur'an twalirabye ku mulembe gwa Umaru muamul majaa, enjala bwe yabalumba abantu ne batandika okubba, n'alaba nga bajja batemako emikono babamalewo, n'asooka alagira aya ey'okutima omukono esooke tulinde okujjira muzisa. Waliyo ebitakyuka wadde n'abanyi be batula nga tebabikyusa. Kati ng'okutta munno gobeerewo kiba kikyuse. Embeera gye tulimu okkiza okutta munno ofumbe mu seffuliya olye tekisoboka, naye looni tekyuka. Then ate bwe tuba twogera ku bamanyi, twogera ku bamanyi ba ilimi, si ababuulirira abantu n'abasomesa. Mwawule ababuulirira. Social media kuliko abantu bangi babuulirira bubuulirizi mubayita bamanyi. Okubuulirira kirala. Ne kubaako n'abasomesa umma bayita bamanyi. Abamanyi ddala ddene tebasangika na kusangika. Ffe tuli bamanyi, tubasomesa. Tusimanyi hadiisi 2-3 ne tujja tuzibasomesa. Tetuli bamanyi. Bamanyi tebayita omumanyi. Gwe bayita omumanyi aba yakuguka mu Qur'an, hafidh, mu tafsiri y'onogivunula, mu hadithi emitwalo 5 zonna ne fiqhi waazo mu lulimi Oluwarabu n'obuteekateeka bwamu bugulama bwonna abusunsula bu adabu bubalaaga nabuki bwonna rafa nasab ziswarufu olidde sebo ng'amanyi faraid, amanyi miraafu, byonna nga siga nti abimanyi mukugu tabirinaako bunubudha. So sinnakuka hint mukugu. Abo bwafuna nga bana 5 ne batuula gye batudde basobola okusesetula ekintu. Naye ffe abasinga babuulirize live baba amaweeba betuyita abamanyi. Kyolaba tumaliriza tuleese ebizibu mu umma. Bwe tuva kubabuulirira ne tudda kubasomesa, kati nga Ze'kika tali musomesa. Allah musaasi. Olugamba nti naye mumanyi, si mumanyi. Ffe tuli bamanyi. Kati abo ogenda bajjawa batuule basesetule ebyo bye bagamba okuseetula. Bakulaga ttiimu eyatuula Umar ibn al-Khattab radiyallahu gye yayita nga bagenda okusesetula etteeka ey'okutema omukono ng'abantu basusse batema olw'enjala kakutiya. Ani amuwadde akatebe yali ebalumbi. Omute yalimu yekka Ibn Abbas, yalimu yekka omuto. Abasigadde bonna basiniya mu basahaba bamanyi bayirimu, bamuhajirin, ba ansar, n'abatuuza mu kisenge eki n'aleeta issue tibannange tutemya tugenda siizoni y'enjala bw'eneegenda okuggwerako nga bantu tebalina mikono ne bateesa tusooke tuyimiriza otema siizoni bali kuggwaako kubanga kibawaliriza okubba njala. Kati abamanyi si be banguwa okufuna. Awulidde? Ninze abagamba siri mumanyi, ndi musomesa, muallimu. Omusajja oli asomesa physics, aba professor, owa biology aba professor, abasomesa era ne mulaba nga omusajja mugezi yamanyi nnyo mu physics oyo gw'abasomesa. Ate ku level ya senior 3 kwe muli awo 4-2. Awulire sebo obumanyi ddala ddene
omumanyi okukyala obukyazibwa ne Uganda ye nga ani abawadde abakyalire bafawuzaani ani amukuwa ziri assets za ggwanga tebagigaba bwakawulire meka nti fawuzaani yagenze Gindi kyabugagga kya ggwanga tekyenyeenya bafunireyo obuzibu kubanga ekyokuba batono okoona kantu katono bwe kati nakulaga nti kiri bwe kiti abasajja betwogerako bamanyi ne mathematics ne biology ne geography naki byonna babimanyi okugera n'obuliza entambi kantu katono bwe kati bafawuzaani katono bwe kati nakifula bweri jusi twatwogera nokunku waliwo omukyala muyizi waffe bamuyita ajja tirunkuse abeera bugirimaanyi yaliko ku darasa gye twasoma wiiki ewedde naga nti bukyanzaalibwa bino bimwasomesa sibiwuliranga nako byakyusiza nnyo ne life yange sikimanyi bulijjo nti gyebiri naye nga hadisi yali egi ngayogera ku mpewo ma habbat rihun qatin illa jatha ala rukubatayhi sallallahu alaihi wasallam faqala allahumma ij'alha rahma wala taj'alha adhaba empewo nabwe yarabanga omuyaga nga gutandise nga kakuma vivi nga asabaye Allah gifuule yakisa si kyonerezo Fawuzaani atema hadisi eyo nonyenya omutwe neweebuuza ekitwala ku mizindalo netuvuma abantu ku mizindalo kyekiki nga irimu eri awo yokka ku mpewo just mpewo emigaso gye tulina egidde erifa abantu mu mpewo n'ebisolo n'ebibala obulabe empewo buli mu mpewo egidde erifa abantu n'ebibala n'ebisolo hadisi egi nga ya 1 hour ashara hadithi egi 1 hour kubanga mumanyi ekireetera abasajja abo okubeera abamanyi asooka n'akwata bamala okukwata n'ategeera byakutte bamala otegeera byakutte n'akakasa byategedde bye yakwata ze stage 3 kati agenda okutandika okusomesa nga ye kennyini library enamba ayogera naga nti eyo aya mu Qur'an yajja emirundi 8 mu suratu gundi nejabweti suratu gundi nejabweti wano ekyo ekigambo mu Qur'an kirimu emirundi 18 13 ye kennyini nga egugo agugolinga mu bwongo bwe bwati okuna kagambo nga gugo ekasuka eri nga bakireeta mu hijiri kyajja ne mu maida ne mu dhariyat bamweta bamanyi jamani bifena tebasangika era bo tebakola abira mu library akola iki tena budde barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum darus one ekyo ekigambo mu Qur'an kirimu emirundi 18 13 ye kennyini nga egugo agugolinga mu bwongo bwe bwati okuna kagambo nga gugo ekasuka eri nga bakireeta mu hijiri kyajja ne mu maida ne mu dhariyat bamweta bamanyi jamani bifena tebasangika era bo tebakola abira mu library akola iki tena budde barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanallahi wa bihamdika